niko tuteye ku bifana bya red carpet yawo nga abaana batabalja abaana bambala emisono bannaye nogawo n'olugoye osobola okulwambala olunaku lomba lubeera lwa mikolo gyokka anti ebeera showcase yangoye abatunzi they come together balage kye bayinawo. That's amazing. Kiri Kampala wano abemamu kuba abenjawulo abaddeyo nga bali mu kulaga engoye ez'enjawulo ezaadde ziragibwa baana bambala e Kampala wano bannaye. Event nungi nnyo eyo bambi. Wow, that is super amazing. Ono ye mukulu Abrams. Kati design bagiyita batiyo. Sinaba kugitegeera. Tulipale y'omusajja n'okitika kakatimba. Banna webanga biriko omusaala nze temumpa. Tebakuwa sente. Ogenda kufa obwavu. Kati wano omukyala zisubulina akubuzibwa yambadde bulungi tolaba ekiteeteeyi ekyo. Ekyo sikirinako. Yambadde bulungi. Babaddeyo boolina. Olengera n'ogamba nti nema sajja yambala akatimba kale sibimanyi nnyo kwambala sibimanyi kale babaddeyo nnyo omusono gukyuseemuko abasajja baagala okuyigiira abakazi tojjukira akapale legend ke yayambala luwano ne kamutippe Kongo omusono gukyuseemuko kale abantu abenjawulo babadde ku red carpet si Spice Diana waliwo omwana omulala gwe nalabyeko awo byamaana bajje nga bano bakateeyani kando ku lusumu nno watandika ebintu bino ng'asaaga ebyegundi ebyobutimba obwo obuliko ebigundi naye kati tudda musokoze wali bukatereya tuddamu okubalabula waliwo engoye ezimu ezitamala gayambala nga tolina mafuta gamala mu mmotoka kati mmotoka bwekusikako otambula ota n'ebigoye ebyo kituufu naye kati bano ngeri gye bali bayimbi oba balina ababakwatirako n'okubeera handula w'omuyimbi nakyo kizibu kati nga gwe wakwatirira ebiveevo ebyo anti opracticinga omuyimbi watukeera kumukolera gw'okwata gawuni so kati oba olina okukikwata emabega ng'omuyimbi atambula bayimbi beekola ekitiibwa kale babadde bangi nnyo ndabako emusiru kiwe yabaddeko ku red carpet n'abalala bangi nnyo ndowooza soka otuwe red carpet then tujje tukomewo ne highlight n'amawulire agabaddewo mu awards mwennyini nange nsanyusa obbala
waliwo ekibuuzo kyenjala okubuuza wayinza byesimanyi mbuuza kati bino isooka onoonyeza kiri ekyamaggwa bakyoza ndowooza era waliwo dry cleaner gye babitwala specifically ndozanga byo byozeezo ngoye olaba bw'okitwala waka maidi n'akinnyika omusanga atobana amaggwa gonna ne gava amaggwa ga ku mmeme gonna osanga agasongo kati emabega tewabaddeyo maggwa nniko kuba kati atula ati bigonda naye ebintu bya tijjani akati obeera eyo ng'ofuna munange designer mbwata nk'okwambaza omugamba nina red carpet ngiyizayo ng'omusanga yakuti kale kakati nga tunagenda mu break soke tulabe Bad Black ng'agaba award yaleese oluzungu yabadde assa ababadde bazze yayogedde kagamba ki maama nnyabo yabadde abasse ogrenade eyawangudde award kati grenade wayawangula award nizabambi naafuna omukisa ogumwebaza grenade yayamba nnyo abakyala b'omu Kampala muno ng'abawonye empewo alina charity organization ebayamba bowadom so Bad Black anaatuusa omukisa okumwebaza nti webale kutuyamba otubeereddewo ebbanga ddene era grenade najja nga afulumize bannaye nona